Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusezaako mwana muje baleko gye mutusaako engalo mwe baliko muje baliko emirimu abakole wakangaza ba maids muje baliko abangi bayita bakadaama we are proud muje baliko basukali yamanya ne devoice nze hayati Shamsa mwe bali okungoberera mwe bali kunjagala mwe bali kubeerawo mwe bali kumbeerawo nga nsaba obuyambi ne mutuyamba sigenda barisaayo nsinzidde wano eno Taki nga ndi ku mutala Izmit olw'okusaba kw'abangi nina olwaba abantu bange benjagera nabo bansaba teekawo programu eno naye programu eno navayoko negiposita nebagamba starting on Sunday we are going to be having omulamwa oba tugenda kubanga n'ebbaluwa yaffe ey'olunaku mutusomera ebizibu bya bannaffe abali abroad oba bannaffe abali Bulaya oba bali ku kyeyo programu eno nga bagiyita life y'ekyeyo nze nti wenajja etumya life y'ekyeyo naye olwaddemba okujja ku WhatsApp group yange namba yange nakuba ngibaterakaawo nga mmaliriza mugirabe kontera obubaka bwo ne bambi mbadde nsaba mu mutima mulungi omuntu yenna ampeereza ennamba omuntu yenna ampeereza message oba ampeereza obubaka obw'omulamwa bwe tugenda okwogerako obere brief such that mba nsobola okwogerako ne bannaffe abalala banneetaaga sobola okubanga n'ebizibu byabalala sobola okubitukako sobola okubiyisanga mu bwangu nabannaffe bafuna okuyambibwa ebbaluwa yaffe eno mubufunze okusooka okukibanyonyola omuntu wampeereza audio oba wampeereza obubaka n'owandika kyonna ekikwanguyira mbikopa oba mbiwuliriza mbijjako nembiwandika ku lupapula nolunanga mululaba nempandiikamu ebyo ebyamakulu bye tugenda oteesaako oba ensonga enkulu ziwetaaga okuyambamu n'ensomera mikwano gyange abaganda bange bangoberera netusobola okufuna obuyambi oba tusobola okufunamu okwogulwa n'amagezi ag'enjawulo okuva mmanaffe wamu nange kennyini nasobola okubaako kyenkugamba sigenda bawisaayo. Assalamu alaikum warahmatullah. Omulamwa gwaffe gwe gusookedde ddala leero ebbaluwa yaffe esookedde naye mbadde nsaba wonna wensobezaawo oba kyolabe kyenkoze mu like nga waliwo ekibulamu okiteeka wansi awo mu comment sobole okyekyusaamu oba nkitereezeemu kuba nakabitandika sibimanyi bulungi otherwise mutugoberere ku YouTube channel yaffe you can subscribe bagita ETV Uganda ogenda kuba nga ofuna stories zange zonna videos zange zonna ku ETV Uganda subscribe bambi please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nje baleko Shamsa. Amanya gange munasonyiwa tetwogera amanya olwensonga si buli omu oba tebagala abantu abamu tebagala basambuza mu public. Amanya gange nze nga nkolera Dubai era nga kati maze ebbanga lya myezi 9. Shamsa obutakwesaayo nafuna omulenzi ku Facebook gwe twayagala naye ne twesemagana ne tweyagala. Bwatyo omulenzi ono oba omwami ono oba boyfriend wange yansaba nsobola omwegattako e Dubai era bwentyo nakkiriza kuba tunali njagala okola era nali nakyagala dda bwentyo yakiisa mbwangu nankolera visit visa era byonna omwami wange ono oba omulenzi ono eba eyali omulenzi wange yabinkolerako nenzija to cut the story short bwe najja e Dubai Shamsa twanoonya emirimu n'omulenzi ono ne Shamsa ngenda kubeera amazima gy'oli musobole okunyamba oba nsobole okufuna okuyambibwa natuuka eno era twanoonya emirimu gyabula emirimu gyabula Shamsa sigenda kukulimba ne waggula ku boyfriend wange ono oba nejja ku boyfriend wange ono eyandeeta e Dubai nentandika okubeera n'abawala abalala benasanga eno abansaba okubeera nabo oba benasaba natandika okubeera nabo oba gye muyita bed space nembeera n'emikwano gyange banene benafuna e Dubai era omwami wange nemwejjako oba omulenzi yandeeta namwejjako era yonna gyalishamisa mbanesaba oba osobodde okwogera naye omugamba nsonyiwe oba bw'anaaba asobodde obuliridde wayo omugamba nsonyiwe kuba akugoberera nnyo era folowawo munnange Shamsa emirimu era yanadda negino mikwano gyange emirimu gyabula bwentyo nafuna omukwano gwange yampoga nangamba ngende mu kiyumba era Shamsa natandika omulimu gw'ekiyumba bwentyo nenyingira ekiyumba gyendikadamu essaawa zino era nga wenjogerera Shamsa sijja kulimba navaayo nakola mu kiyumba naye nafunamu okusomeza nti bakama bange baali bakambwe nnyo ekisusse olumu baateranga n'okunkuba mu Shamsa emirimu gyali mingi ennyumba yali nneno kamala zaali fulobiri nenga nyumba nene emirimu gyali mingi naye n'okulabirira
n'okulongoosa saako n'okufumba wamu n'okulabirira ebintu ebirala byonna nga wobimanyi. Sikuyisa Shamsa mu mbeera gye nambe nasigala njogera ne bakwano bange oba nafuna era n'emikwano emirala nasigala njogera naera mu abo abampanga amagezi n'okumpabula mulimu abanga okuddukayo nfulume mbe mu kiyumba. Shamsa nadduka nenvayo mu kiyumba era wenjogerera kati gyendi eno bwe nafuluma Shamsa ebyembi passport yange saafuluma ne passport yange bakama bange bagisomeza ntandika okugera n'emikwano gyange. Shamsa akaseera katuuka nga bwe wendaga okufuna omulimu baasaba passport nenga siina bwente nembeera awo kyampaliriza oba ekyansindika okufuna omulenzi omulala gwe nafuna era bwentyo omulenzi ono ne tubeerawo nga tweyagala mulaavu nandabirira yanjagala yambeererawo mu kaseera kugenda omwaka okusoomoozebwa. Shamsa ono wensabira mumpe ku magezi excuse me. Shamsa ono wensabira mumpe ku magezi boyfriend wange bwe twabeerawo ne tubeerawo kyesaamanya nti Shamsa nakola ensobi okudduka mu nnyumba gye nali okosanga nandigumye okosanga nandigwebuzaako naye oli muzibu wa kwasaganya Shamsa kuweza musindiza ebiseera ebisinga olawo ezisoma. I'm so sorry about that. Naye by the way ekintu ekyokukomplaininga nti ndaokusaba meseji zammwe muli bangi abegera ku lusenge naye nabanyonyola ensonga lwaki ndawo okudda mu meseji eyo abanfollowing ameza mukimanyi naye era at the end of the day naye mba nduddewo like mu nnaku nga 2 nnaku 3 nzija naye nkuddamu. Shamsa embeera yantabukako nga buli kimu kintabudde bwentyo omulenzi ono Shamsa ebyembi nga binajja nafuna olubuto kyokka obusente bwonna bwe nali ninawo bwonna nali maze obukozesa nga mbusaasaanyiza ya nali neerabirira nze neefaako naye natuuka akaseera nga mesinza omwezi gwange nasimaze mu periodi zange neŋŋamba omulenzi wa boyfriend wange ono omupya gwe nali nfunye wano Shamsa nsabira mumpe ku magezi. Remember Shamsa tuli mu karantini visa yange yaggwako passport yange yasigalayo mu nnyumba nenadduka kyokka we nagamba omulenzi nti ndi lubuto yakyuka omulenzi ono yakyuka naŋŋamba nti ye nga bannanga abalala. Shamsa the fact is ayagala nzigemu olubuto nenakigezaako kuba nange naye simwetegefu kuzaala nakigezaako ate kana n'obuto ddukira akaseera kenali nkifuniddemu kaali kaseera kabi naye kaseera katabu gyendi yaŋŋamba nzigemu olubuto but saalina wadde ekikumi ekiyinza okikola namugamba mpe ssente yagaana ntumya emikwano gyange ab'enjawulo Shamsa okugera n'omwami ono agamba tamanyi ntumya abantu ab'enjawulo okugera n'omuvubuka ono agamba tamanyi mwinbox nze meseji zange taziddamu akawa yatuuse okumbulookinga nate era buli mukwano gwange gwensindika gyali okwogera naye ayogera nabyo ebigambo 12 nga ababulookinga. Ono wensabira Shamsa enamba y'omwami omuvubuka ono eri awo wansi badde nsaba oyogereko naye badde nsaba muzira kisa yonna ali Dubai ng'asobola okunyamba oba okumpa ku magezi kuba binsobodde anoogirira Shamsa yabaawo omuntu ng'asobola okunyamba nenzira ewaka ndi mutegefu okudda ewaffe ate sindineebundi ewaka kuba binsobodde sirina kyakukola yenna ali Dubai ng'asobola okunyamba mbadde nsaba anziregera ennyambe ennamba yange eyawe ennamba yange y'essimu anabagyetage nja kuba nja gimuwa oyo ng'ali serious agenda otuyamba nja kwambawo ennamba y'omuwala n'oyo ali serious ng'asobola otuyamba nja kwambawo ennamba y'omuvubuka kati naawe omuvubuka yonna gy'oli bambi ng'olabye ebbaluwa yange kuba bangambye ongoberera nnyo oba ng'osomye mulama gaffe kuno bandibeeramu n'ekisa oyamba omwana w'abandi atist omutikke omuze ewakaddeyo ewaka lwaki mutwefuuliranga mu kaseera akasembayo lwaki mutufuukiranga ebizibu mu kaseera akabi bambi byonna gy'oli nkwegayiridde yamba muganda waffe artist muteekadde waka artist funa engeri gy'okikolamu okulaba nga omuyamba jjukiramu
akaseera kesanyu kemwali naye jukiramu all those good moments you shared with her. Ufune omutima weekube mu mutima oyamba omwana w'abantu in case woteeka mu kifaananyi in case senga abadde muganda wo bwe yayita mu mbeera eno. Bambi kwegayidde oba osonye omulamu gwange wanga olabye ebbaluwa yange wanga olabye vidiyo yange eno please I beg you ngenda kuba njogera naye ku WhatsApp onyambe otuyambe muzeeyo omwana w'abandi bakaoba alina nayo Dubai ngaosobola otuyamba bambi otuyambe sisaafa nabongezo obwali otherwise ogamuladde omulamu gwaffe ogusookeddeko bagwentandikuddeko ddala ogusoose mutumwelabira ku subscribing ETV Uganda okweyongera okola vidiyo zaffe n'ebbaga zaffe zenabanga nsomye mu maaso posi n'ekirala buli lwakusatu nakubanga nteekayo advice zange zempa ku bbaluwa zemba nsomye oba okutesa kwange wasobola kuyingiramu nabbaluwa vidiyo ejja kubeera mpanvu so okutesa kwange muteekayo olwokusatu nomufuna abasobodde omufunamu ekyokuyiga ate nekyokubiri mu bintu bino byensoma byenjogera bwoba owuliriza vidiyo yange n'ogigoberera bambi tufunemu ekyokuyiga tufunemu ekyokuyiga nawe abadde alowooza ngaoli mu kyumba ng'olowooza okudduka kubanga olowooza okuvayo gy'oli funamu ekyokuyiga mu nsonga eno oleme kufuna buzibu kuba tuli ku mawanga nabagamba tuli ku mawanga gye tulire tulinayo banyaffe tulinayo baganda baffe tulinayo omuntu wajja bwomu era ogenda kuddayo wekka bwomu kuba kufa bagenda kuzayo mulambo ogwo tuleme okweyonanga ku mikwano bakubantu etusanze ku mawanga buli omu yajja ku lulwe lwaki mwegattanga ku bantu mutamanyi gwolabanga talina kyayinza kuyamba otherwise advice yange esinyakaawo mukifuna ku lwokusatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namba yange y'essimu eri 07 93 03 0793 039503 0793 039503 sobola okunterayo omulamu agwo obubaka obulagala tuteese tujja kuba tuli kuddamu n'okufuna endowooza zaffe ez'abaganda baffe ez'enjawulo n'obuyambi basobodde okutuyamba bambi temuko wakuyamba. Remember, a giving heart always receives. Assalamu alaikum warahmatullahi manya n'eddoboozi nsigadde nze Hayat Shamsa osobola okunfolowinga ku Facebook page yange amanyi gagegamu nkozesa Hayat Shamsa n'ofolowinga. Thank you. Akumatako mera mpeera.